Leero Boxing Day abantu bakyali mu ggandalo lya Ssekukkulu wadde ng'ate waliwo n'abamu abatandise okuva mu byalo okudda e Kampala okwongera okuyiiya okuzzaawo essente ze baasaasaanyirizza mu bikujjuko ebya Christmas. Salt TV n'omunnyo ku nsonga. Mu mbeera eno tutuuseeko mu Kampala wakati era enguudo okuli olumanyiddwa ng'olwa Loom Street okukkira wansi e Nabugabo Nakivubo abasuubuzi eno bayiye emmaali yaabwe banoonya ssente era ng'abasinze okweyiwa ku nguudo be batembeeyi aba buli kalonda abatunda mu kibuga Kampala. Abakola ogw'okusaabaza abantu okuli aba boodabooda n'aba takisi ekibuga baakikedde bukeezi era ng'ogwabwe baagutandise dda okusaabaza abantu abadda mu kibuga ate n'abagenda ku mirimu egy'enjawulo. Ekibuga olwaleero kitambudde bulungi, ekitambudde bubi kubanga abantu bali mu kugenda mu bifo ebikyakarirwamu era emirimu gyaffe ngaffe aba boodabooda giri mu kutambula bulungi. Abasuubuzi abakolera ku maduuka munda mu bizimbe ebyakeedi batono ddala abaguddewo era nga amaduuka agasinga maggale. Twageddeko n'abatembeeyi bwe batyo batutegeezezza ku nnaku enkulu. Boxing Day oba ennaku zino ezisigaddeyo ennaku ziringa 65. Omuntu oba osobodde okukola omwaka mulamba zino ennaku nnyangu za kuwummula naye munnansi takyasobola kuwummula wadde ennaku 2 oba olumu olw'ensonga ebyenfuna byonna byakyukakyuka. Ebyokusuubuligana bintu twabijjanga mu Bachina mu baki tebakyaliwo be tusuubulamu. Osuubula ku Munnayuganda munno Munnayuganda munno 1000 lwaliridde naye alwagala. Kati bwogenda okulaba ng'ebitaano bitono ng'ogamba n'enkyaka ogenda onoonya ebitaano naluliko onoonya ebitaano omwaka guggwako ng'onoonya bitaano ebyo. Ensonga endala abatembeeyi bano gye bawadde bagamba nti KCCA yali abawadde ennaku bayiwe emmaali yaabwe ku nguudo bakole era baagala okukozesa ennaku ezo ze baabawa beeyoolere ku musimbi. Kyokka kibabuuseeko nga KCCA emu ate yabawa ennaku bakole ate baliisa akakanja mu mbeera eno. Abantu basobola kuba baavu era ne booteka kale essaawa eno kati nze ndi ku booda wano naye teekawo wali tuli batembeeyi naye buli tunyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo kitegeera oli oteekawo emmaali naye nga n'oli akusuubiramu ekikumi kitegeera kati awo yennyigiriza eri mu Kampala wano. Kussawo mateeka nga gakola ng'etteeka bwe liba lizze nti tubawadde ennaku bwe ziti tuddamu bajja ku nguudo ku nnaku z'omwezi bwe ziti nga likola ne kati tebikyakola. Oli ava eri n'ateekawo ekikye ne batandika okugoba omutembeeyi. Uganda we yatuuka buli omu yeeyiiya ate buli wekifo kye bakuwadde naawe omanya naawe bakuwadde kulya. Kati tomanya kibeeri waggulu. Ayinza okuba owo waggulu ye atumye nange banzijeko kati mugende musooke nange mubajjejjemu awo ngenda okugenda nga nninawo ke nnina mu nsawo. Basabye nankulu wa KCCA omujje yalondeddwa Hajati Sharifa Buzaki nti bw'aba ayingidde mu woofiisi atandikire ku bbo. Amanye nti atudde mu woofiisi eyo ne woofiisi ebigendo gireeterwamu tagenda bifunira awo asindika abantu wansi ku ground bamubuulire oba sinakiri naye yennyini yejjire wansi ku ground amanye abantu b'enkolegana nabo mu mbeera y'emirimu bakola bituufu bye tulina okukola. Ne bw'anadda mu ŋŋambo ez'abanne ze babadde batambulirako ezimu naye ajja kuvaawo nga naye talina kyakyusizza okusinga ate munnaabwe Jennifer kyeyakola. Kwa Jennifer yalaga amaanyi yakozesa amaanyi naye yakola na bingi bye tuliko nga tuli ku maanyi ga Jennifer n'abaddewo sirabe na maanyi g'ataddewo nti n'ataddewo change eraga nti munnansi yeenyumirizaamu mu maanyi ge. Abasaabaza abantu nabo batutegeezeza nti ennaku enkulu ez'omwaka guno tezibagendedde bulungi nga bwe boogera. Kyokka bagamba nti wadde nga bazze mu kibuga bayiiye naye balinga abamaze ebiseera kubanga be basaabaza tebabalaba. Bwa famire zaffe naye nga nalwo batambulidde bulungi naye olwaleero bali mu kukola batono ate nga n'abatambula gye bali mwe bali bangi. Affe tetwayongeza era omuntu bw'omwongeza ajja kuddukira mu takisi kuba kati ffe ovuga omuntu omu bw'ovuga omuntu omu era bajja kuwa ssente za muntu omu. Kati ate nga takisi ye ssente zaalina ejja kutwala abantu 14.
gwejja mugamba omutwalo takisi ng'emutwala ng'emutwalira 5 nga tasobola kugamba nti ajja kuwa omutwalo ng'omutwalo agubajetingiddeko okulinnyako okufunako transport n'okukozesaako ewaka. Ekikuubo ekifo eky'ebyobusuubuzi mu Kampala nakyo embeera ekyali ya ggandaalo nga n'amaduuka matono agakoze. Twasobodde okumonitalinga n'abakuumi b'eddembe UPD okuyambako poliisi UPDF n'okusobola okulaba nga tukola transition eno y'ekkubo batugita n'abantu bateera ekkubo netukola bulungi mulimu guno era gwatambudde bulungi ati bayita mu nnaku enkulu. So kati tuli ku Boxing Day transition nene then actually bakomyewo mu kibuga era mwebali n'abatembeyi mwebali batonotono naye situation is normal. Omwaka guno gubaddemu ebisuumoza bingi abasuubuzi nga enkola ya e-freeze nga yawaliriza ne pulezidenti okusisinkana abasuubuzi nga bagyemulugunyako kyokka butuukidde olwaleero nga abasuubuzi ne URA baatuuka ku kukkaanya kw'ebyo ebyali bibasuumooza. Omunnyo ku nsonga ku SOT TV. Kyenabasabye nga pulezidenti atwongerere ku bantu abagamba nti ba investor. Mulimu ba investor abajja nga nabo batembeyi bannaffe. Ye naafuna oba license emukkiriza okuyingira eggwanga naye nga mutembeyi. Ne baleeta ba investor baleeta amakampuni. Emirimu gibeerawo omuntu onizina ennaku oba osobola n'okuwummula. Kwa tuli bakoowa emibiri ffenna gituluma. Gituluma nti tufunye obugagga. Gituluma nti tubadde baavu ate era tusigadde mu bwavu. Byakyambadde Lawrence Nowola Gabriel abakuyita ku Vision Night ku Canaan Land ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba.